RA 4926 H Nyanzi Hussein Kopolo nayingira obuyeekera alina emyaka 10 ya myaka 10 nga giba mito nnyo wayingira obuyeekera olina emyaka 10 oyingirira wa ewaffe Nakaseke eyo oyingira otya tuwemu kitono kyekikuleetera ojja otya okuyingira obuyeekera okuyingira obuyeekera kyava ku mbeera eyaliwo etaali nnungi mu biseera ebyo nasooka kuba nga ndi leekaazi oba milisiya kubanga mu nsiko twagozesanga milisiya oba leeka era nga ngambira ne OP zayawukana mu gavumenti y'Obote yali ekozesa road broker nga ffe mu nsiko tukozesa OP yali badde road broker ne mubeera ku OP kwe mwavanga ne mugenda mukola leeke ne muleekinga omuki omulabe omuyeekera naye akola road broker kuba twasalangako ebitoogo ebitoogo awali emigga wabeeranga OP ezo so oyingira mwaka ki gy'ogenda eyo gwe njagala nnyo okumanya ekikuviirako n'ogamba nti olwaleero nsimbudde kaŋŋende nnyingira obuyeekera omuntu okufuna ekirowoozo ekyo si kyangu emyaka gye walina oli ayinza okugamba baakuwamba buwambi oba wabula bubuzi so bingi awo njagala osooka otuweemu awo kakati mu mwaka gwe82 81 olutalo lutandise twatandika mu 81 82 abayeekera batandika okubeera mu bulemezi nga bangi babeera babayeekera nga bangi twafuna ebizibu nti twalinawo abasajja abali aba UPC batandikanga okutta abantu omanyi bulemezi eyo yali ejjuddemu nnyo abasajja ba DP n'aba UPC naye aba UPC baali basingamu baali baluulu abaluulu abalango tebaali bangi naye abaluulu n'abadaama mu bulemezi eyo baaliyo nga bangi ebiseera ebyo basobola okwagala engeri gye baali bakutta obuyinza nga ba UPC baselebratinganga bali mu gavumenti bakubanga bakitaffe nga bagenze okusimba sukaali wabangawo sukaali okusimbira layini otyo nga bagamba Abaganda muli ba DP ne babakuba kibooko baalina obuggo nga bumpi bwa mimwanyi n'emisambya babakuba era ebiseera byabaaliwo bakimanyi bulungi abakadde baffe abaliwo ebiseera ebyo mu myaka egyo egy'ekinaana egy'ekinaana akalungu akamaze okuggwa mu kinaana ababakubanga emiggo kakati we bijja lutalo lutandika nga bawulidde abayeekera nti bazze abasajja abaluulu abo ne beeyisa bubi ne batandika okubbanga embuzi z'abantu bakole fujjo kakati abo ebintu ne bitabuka kati we bitabuka mu 82 olutalo ne lweyongera abayeekera ne babukala mu bulemeezi abayeekera babukala mu bulemeezi bakitaffe ne wagira abayeekera kati abasirikale b'Obote ne batandika okulumbanga ne bakola effujjo ly'okutta abantu kati ffe ng'abaali abaana abato twawalirizibwa kubanga ebiseera ebyo tukyasobola kugenda mu masomero amasomero gaali gaggaddwa nga tuli mu danger zone okujjako abaali emitala eno nga Luweero town bo baasigala basoma naye ffe abaali eri mu byalo ng'obuusa ebitoogo twali mu danger zone yali ejjudde omuyeekera otyo ng'ate ne gavumenti emunoonya kati awo ne tufuna ekizibu era abaana abato bangi nnyo ebiseera ebyo byenyigira okuba nti bakolagana n'abayeekera si lwakuba nti bwali kweyagalira naye okusomoozebwa okwaliwo kwaleeta ensonga eyo omuzadde mu kiseera ekyo yali ayinza okukkiriza obeerenga oyingira obuyeekera nga tayinza gaana kubanga kiri kyali kyawulantamu kubanga omuntu we yaddukanga omwana omukyala kitonde ekikyala kyekisinga okwagala omwana naye omuntu we yayooleranga embwa n'aliko omwana tekyabanga kyangu mukulu kisubi ng'alabye nga ye omwana omwana n'amuleka kakati ekyali kyawulantamu so gwe waleka abazadde bo n'oyingira ensiko
bakadde bange omutata wange anzaala yafa 82 yalwala sijjaga nti bamukuba masasi yalwala naye ng'obujjanjabi tewali n'afa era yafiira mu lutalo netumuziika ye manyi we twamuziika naye ate maama wange yennyini anzaala simanyi we bamuziika oba yafa oba gyali simanyi. Lwaki oyogera bw'oti? Anti bwakyalumu 83 abasirikale b'Obote ne bamukwata ne bamutwala na buli kati talabikangako. Bw'atyo bweyabula bw'atyo azaawa kibi. So bw'otyo ne bakuleka waawo nesigalawo bwentyo. Kiraba kazito kennyini ako. So kwe kuyingira okwo kwe kuyingira kwange nembeera n'emikwano gyange olumu nakola akatambi. Sorry. So buli lwojjukira embeera eyo ekikulu omuntu afa naye ng'omanyi bamuziika. Ekyo omwami Kisubi kikulu kubanga omanya nti bamuziika wano nsobola okugenda nekola ki ti oba yalwala nakutuka otyo. Naye ebintu byabeerawo mbeera y'okubulawo. akati mukwano gwange kalungi we nagamba kera mu katambi kange akasooka bwe twali tugenze kulekaazi ne tugwa mu basirikale nga basaze nga bali ku mukyala bamwebaseeko. Yali ansingawo katono nangumya nangamba tubeere n'abasajja bano tulabe bye bakola. Kwenga twali tukitwala nnyo nti bakiyinza ogejje nnyo ne tubeera nabo. Waliwo omusajja bw'oba yafa n'okufa simanyi bamuyitanga Jime Muleefu kati omulala bamuyitanga Isima yali musajja wa birevu bw'ati era abali mu Bulemezi bamumanyi bamulabako nga musirikale naye yalabika yali muluulu naye nga muyeekera. Kati Muleefu oyo n'agamba nti mujja kuba nga balekaazi ng'amundeetera amawulire. Kati awo entandikira okuyingira obuyeekera naye nti mukyo 83 ebintu byatabuka. Abasirikale b'Obote batulumba buli kitundu kyonna mu Bulemeezi ne Ssingo. Afande Kiyingo era namwogerako katambi kange yali musajja mulwanyi mulungi omugenzi Afande Kiyingo Katonda amulamuze ekisa kubanga yali ku mirimu gya gavumenti. Bakama be baali bakola ki baali bamulagidde nti genda okola operations. Yali ku biragiro bya gavumenti. Era yali anoonya bayeekera. Kituufu ate era omuyeekera attibwa. Kati ne batufuluma saidi ye Bulemeezi Kiyingo gye yafuutukira ogole n'afuutukira mu saidi ye Ssingo oyita ojja okuyenga ayita mu bbanga. Kati 83 ne bagamba abaana bonna abadde ba militias abadde ku OPs bonna tugenda nabo mu nsiko tugenda kubeera nabo tujja baleka bajja tufuukira ekizibu bayinza obbakwata ne boogera ebyama byaffe ebimu bibakola ki bibamanyi. Awo ekuyingira obuyeekera. So oyingirirawo wennyini kati bwembe nakaseeta wetuvaawo nakaseeta waliwo Kabalega yali mwanyaga mu Bulemeeza we nakaseke waliwo Kabalega yali etwalawo Kabalega unity. Kati awo waliwo Stanley Muhanji nengenda naye mu Abdunasa ng'alina Afande Beero. Tugenda mu Abdunasa ne tubeera eyo. Training gy'ogikolera? Training analinda gikolerawo mu Nakaseke. Training yali yamaanyi nnyo just ti kuyigiriza wadde mwabangamu akakiboka akasamusaamu naye kuyigira engeri gye nali ntandise n'ono Muleefu oyo omusajja Omunyarwanda oyo yali atuwulidde buli kimu naye Muleefu oyo bandabikira nti yali kuba mu magye ga Amiini n'oyo Isima Kirevu Malevu
kubanga ye samanya linnya lyeddala lya Ismail yakozesanga Ismail yali musajja muddugavu bo balabika baliko mu magye ga Amini kati nga ebisinga nali mbikola ki mbitegedde era ngenda okuva mbwa milisia nga nsobola okukanyuga ggulu lente eno eyagundi yakulanga ettadooba eyo yakulanga akataala bweti oba kano status gundi bayita gundi akalina amagondo gono aga gondi eg'enfudu akaddugavu bwabeeranga mu kala nzirugavu oluusi ya kiragala nga nsobola okakola ki kasuka naye nga sitiiki gundi sitiiki nga zikisobola kubanga nali muto ate yo nzibu egwananga omusajja ng'olina ate experience yaki ey'amaanyi kati nagenda nfuna experience bwentyo nga bw'oga nti bw'okulira mu kintu ogenda okola ki okiyiga bwe tutyo ne tugenda ne batugoba mu Bulemeezi. Ani abagoba? Amagye Gobote mu Bulemeezi wano mu byalo byaffe. Kiyengo atuyise mu Bulemeezi ogola ayise esadi z'essingo bakyenkya ne batugamba ffenna tugenda Ssingo mu lukoola lw'essingo ne mu lukoola lw'engoma. Gwawonoddawa? Twagenda Ssingo twayitira Ssingo eyo kati obumpimpi bwe tutyo olutalo lwakola ki awo nenzigwe mu 93 ne tugenda mu Nkoola naye mukulu Kisubi twatuuka mu lukoola nga toyinza kulabayo oba kayembe oba nti kimererezi kya muwogo oba nti kakulya teri kintu kyonna ky'osobola kuzza eri mumwa kyoyinza kuzza eri mumwa awo kyekiddako embeera yakaluba wadde twali bamukwata mundu oba twata kujjukira n'ebyokulwanyisa ebiseera byali bitono ng'era ebiseera ebisinga era Kadogo yenna ebiseera ebisinga ffenna baali abaana abato twasooka kuba bamilisia bakesi baleekazi ekyatuteekera okuba baleekazi nti abasikale b'Obote baalwawo twekengera bakizuula luvannyuma babukozesa era awo ne batandika okututta n'okutukwata kati bwe tutunuulira ebintu bino ebiriwo olwaleero tugamba ffe twakozesebwa mu kuleekinga omulabe nga ffe kisi kuki ku ddobo naye olwaleero nti bwe tuba nti batusambye etteke nga tebaagala kumanya kituyisa buki kituyisa bubi baani abo basambye etteke era bagibasambye batya bakama baffe batya kati olwaleero tatise naali badde bwenti siyinza kumanya ndaba oyambadde oli mulamu so kati simanyi okwambala tekigaana kwambala simanyi kikyotegeeza afaana ebintu tulina bibiri mu nsi naye bw'oba ofiiriddwa tekigaana kulya naye ffe tulina ebitusoomooza mu nsi nga Bakadogo oba baveterani okuva 81 mpaka 86 abaleeta gavumenti eno mu buyinza. Kusoomoozebwa ki? Okusoomoozebwa tuli mu mbeera gye tusuubira nti tetuli bamativu. Olwaleero yadde Ssekukkulu enda kwako katono akatono ennyo koyinza n'okuyita omuntu nga mukama wa mukulu Ssaalongo gwe yatuyise wano n'atugabula ekyemisana ne tukola ki ne tukirya ne tulya naye. Olwaleero okusoomoozebwa kwe tulina nga ffe abaleeta gavumenti eno okuva mu 81 mpaka 86 twawamba eggwanga nga twali nga tetulina bikozesebwa biri awo nga n'akapale k'oyambala okanoonya ne kakola ki ne kakula n'akasaati n'okanoonya ne kakola ki ne kakula n'ekyokulya nga gw'okyenoonyeza n'ekyokulwanyisa kyennyini nga tekiriiwo munoonya kiki kinoonye. Olwaleero
ne wabaawo emirembe gino gye twaleeta egiriwo olwaleero bannayuganda gye beeyagaliramu okutwalira awamu ekitali kibi era ogutali musango kubanga kyekyalibadde ekirungi n'olunaku olukulu bakama baffe ne babulawo okugamba nti abaveterandi buli disitulikiti katubategekereyo ka surprise. Mwali badde musuubirayo ka surprise nga lunaku olukulu gavumenti ebikola ebyo sebo mukama wange kye nawulidde wano bannageto bonna bafunye ente kye nawuliddeko nakirabire ku makundi ku mawulire bafunye eki ne ku YouTube byafulumye bafunye eki ente ze simanyi muwendo bazabadde mmeka naye bazifunye za kulya ki ngani azigula Commander and Chief yazigabye owekitiibwa afande Damulira yazigabye azigabira bageto yavunanyizibwako gete nakuzi otyo naye ffe abafiirwa bakadde baffe abamu tetumanyi bwe baziikibwa abafiirwa basengaffe bakojjaffe mukulu Kisubi olutalo lwalwero twayanga ogenda okukomekerezebwa lwagenda n'abantu wakati w'emitwalo 80 ku kakadde olwali mu masaza ga Buganda agalimu olutalo naye ddala ekyo kibaali badde batusasulamu so baali badde bagamba nti biri bigaanye naye mu bintu eby'enkizo oba mu nnaku enkulu katujjaganye nabo katubajjukire otyo kale nga Kisubi woga nti olwaleero nina Hussein nina ne Tom kambayite tusyalinge ku kookulya kennina kubanga mikwano gyange ate oba oli awo bambeererawo kiraba kakati mukulu Kisubi mukama wange fe omulanga gwenkuba kubira eby'eggwanga oba bannayuganda mwenna abatuwuliriza n'abatulaba fe tetujja ku kamera kyoba tulina bukyayi ku bannaffe ng'abamu bwe bakola ki bwe bagamba tujja okwogera ebyo bye twakola ne bye twalaba ne byatutuukako bwe nkugamba nti nafiirwa maama wange yabuula mu lutalo simanyi gye yalaga ekyo kitwale nti singa nali wali ggwe weeteeka mu kifaananyi ekyo naye ntuuka negamba nti nti baana bangi bali eyo ffe bwe mulaba wano nga mukulu Kisubi wambuuzizza nangamba nkulaba oyambadde kituufu nyambadde naye byensirikidde biki bingi ebimu lumu wangamba nti awo okomye negamba nti nja kukomawo okwebaza ng'ebimu bikwasa saagala nnyo kutonyeza amaziga gange mu kamera kubanga twafuuka bajjajja tulina abako waliwo biteetaagisa muko akulabe ng'otonyeza otyo kyoba nti olumu sirikira wenkola ki wendi naye naali badde nsaba Commander and Chief kubanga twasigalira abantu babiri abatumanye ennyo ab'enkizo Commander and Chief President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasaluti yafande afande Salim Saleh yasaluti be batumanye ate okusinga abalala ab'enkizo abalala gye bali era abaali abakadde gye bali naye oba oli abayinza okuba nga si bankizo bajjukire abantu be balwana nabo okuva 81 mpaka 86 kituufu gavumenti eno erina byekoze nga gavumenti
enapeesoosowaziza ekitali kiki kibi kubanga bye bintu twali twagala mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye ogeza ng'abakyala ekyo twakyogerako mu nsiko yali mu 10-point program yali namba 6 mwenjijukira nti tugenda kwenkanyakanya buli muntu yenkanenkane ne munne otyo awatali kusosola abakyala olwaleero kale newankubadde waliwo ebirumira mu bakyala naye bali happy batambula bulungi mukulu Kisubi nti olwaleero abakyala ba minisita ekitaliwo ku mulembe guli oba oliawo oba baalimu naye nga baali batono. Omukyala buli district erina MP nga mukyala oyo wateeka ateekwa kuba mukyala tebayinza kuteekawo mukazi kubanga babeera ba MP owa district omukyala ateekwa kuba mukyala tebayinza kuteekawo kati district za Uganda zonna zirina abakyala abazikiikirira parliament y'eggwanga we bafunidde emirimu emirala MP ba speaker kwegamba ebifo ebyenkizo byonna babikoze eki babifunye. Ekyo eyo namba eyo kyetwasoma mu nsiko yatumenyera bwereere mu 10 program enyingi eyo kubanga ne bannaffe abalite betwali tuga tebambala abakolomojo nabyo bw'otuukayo mu bibuga byabwe era achievement bagenda bakulaakulana otyo naye ffe kitubuuza ffe abayiwawo omubiri lwaki siwulirangayo mu parliament y'eggwanga nti tulina ba veteran abatukiikirira ekyo batuleka emabega temuli part ya special interest groups etya mukama gye bali abo be bakyala bo badde oyogerako be bavubuka otyo kadde be baliko obulemu otyo so mwe ng'abazirwanako temuli mu kategori eyo tetulimu yaba special interest otyo bangamba awo wennyini nti mwe bwe muwummula babasindika mu reserve era mulina abatwala mu reserve nti era buli buzibu bwonna bw'ofuna reserve gy'olina okuddukira. So bwe mpulira nti okwemulugunya kwonna eyali omusirikale ogenda eyo n'obanga oyambibwa. Wano juzi twalina OWC batugamba kaali kagenderere ne bateekamu abasirikale okusobola okulaba nga ba veterans baganyulwa mu mbeera eyo. So simanyi lwaki temuli babativu. In fact bagamba n'obagamba ne babawa ne ministry namba ey'aba veterans ate ne babongerako n'endala eya Luweero Lwenzori Triangle. Ndozowuli ebyo byonna president agamba abikoze okusobola okulaba nga gye yalwanira yennyini wadde engulu ate n'abalwana bakanyolwa. Awo wennyini okulu Kisubi kansookere okyogamye nti tuli mu reserve olwaleero nze Nyanzi Hussein simanyiri woofiisi ya reserve wekola ki weeri mpulira afando tema yagikola ki yagikulembera naye siwulirangako n'amawulire ngoberera nnyo amawulire siwulirangako n'omwezi guyinza okuggwako nga siwulidde afanda atimati yayise meeting ey'aba reserve tibatudde mu kitundu guuni ne babako kibateesa wadde abatatuyise ffenna kubanga nkakasa nti buli veteran gyali wateekwa okubayo abamutwala. Siwulirawo ku bakama baffe nti batudde tabamiruka w'olukiiko ne babako ensonga ze bakola ki ze baggusa. Mpulira buwulizi nga bwe ŋŋamba nti gundi gyali ekyo kya reserve tuli mu reserve naye reserve woofiisi yaayo esangibwawa ye reserve bakola mirimu ki
Omusirikale yabuuza ebye yali omusirikale yabuuza kuba lwaki ekibuuza Kisubi oyinza okunga nti ngwa mu tuluba bwe liti ne mutwa nso omuntu bambuuza ne nambuuza nti oli zaavu okola mulimu ki kati muddamu ki Reserve aba yawumula naye nga osigala oli active oli musirikale yadde wawumula we baagalira we bakuyitira kati nze omusirikale atafuna musaala yawumula omusirikale yawumula yawumula atafuna musaala bakuwa akasente ne bampa akasente ogende owangalire mu bulamu bwo ng'omusirikale yawumula kituufu bwe kyali badde naye olwaleero Reserve weeri naye teina bikozesebwa bitya nti leero we batugamba nti baleeta ebyo katogeze emyoga weegiri baleeta Paris model weeri kituufu ebyo byonna weebiri naye ffe kyetwagala kiri ekintu kimu nti emyoga olwaleero mukulu Kisubi singa ogenga bwe tuzze wano ewa mwami Saalongo natuwa emmere natuteerako oba nkoko naye nga tekuli nvandiirwa nakati kigaana kulya mmere nti olwokuba tebakuwadde nakati kati ssebo ffe ng'abalwanyi abaalwana waliwo bannaffe abawummula ensangi zino abali ku ddala lya brigadier general major general lieutenant general bafuna miliyoni 7 ku 6 nga bawummula naye kye simanyi nti we twabanga mu kibira bo baakubanga mundu ya mubbanga oba ffe twakubanga za wansi simanyi so bwe tubanga ffena twakubanga emundu ekikeeki kimu era ng'omulaba tunoonya kyenkanyi era ng'ensekere zaatuluma kyenkanyi nga n'enjala yatuluma kyenkanyi nga n'obuwere bwatuluma kyenkanyi nga n'ebidomola byatuluma kyenkanyi nga twanywa amazzi agafiiriddemu ebisolo n'abantu kyenkanyi oba oli kale mukama wange bamuwadde 7 5 ffe batuwa 3 oba 2 ne bwe kiba 10 otyo ne bagaba 5 nga bwe nkugambye olwatugenda okuva mu struggle y'olutalo mu 85 tuva mu struggle y'olutalo tumaze okunula eggwanga mu bulemeezi wasiga tewali kyekimu nga bulemeezi bwe yali nga teri mu lutalo ebintu baabigabanaagabana twagenda okuva gye twava ngeri gye twali abaana abato ng'obubanja baabutwala ekintu ekyo njagadde nnyo okyogerako era buli lwenfuna abakulembeze abo abava eruweere eyo oba mu bulemeezi mbabuuza nnyo nti bulemeezi bwe yali ne bwe mwagireka ne bweri kati kiriwo ekisinga bangi bagamba mbuweeri kati etumbuse bulemeezi we yali mu myaka gy'ensanvu 8 bulemeezi yayina emmwanyi era nga bulemeezi yayimiridde ku kirime eky'emmwanyi bulemeezi nze we nakulira nga tewali akaaba mmere bulemeezi we nakulira nga buli muntu ayina entaawo akajanywamu amata bw'abanga yali tagiina nga munywanyi we ayina amusibira ekituufu bulemeezi yalina amalwaliro erya gavumenti Nakaseke mwabangamu fasiliti zonna oba oli mulwadde otya nga bakutwala mu ddwaliro bamanya bakujjanjabye ne baba wakufa ofa osiimye nti abasawo bagezezzaako bakoze ogwabwe Nakaseke ye yalinga mulago ye mu kibuga wa naye olwaleero kituufu kye boogerako
amasomero gaaliyo okusinga twalina amasomero g'abamisani ag'abakatoliki Kiziba Mbuukiro njogera okumpimpi tugambe gaaliyo naye olwaleero kituufu era sinza gaana amalwaliro bagazimbye agabwannannyini n'aga gavumenti gyegali naye weebuuza ebikozesebwamu ebiri mu ga gavumenti pasiliti omulwadde azifuna newe yalisanidde ozifuna omuntu eyalwana mu Luweero yabafa abatugamba nti Bulemezi esinzeeko enguudo ezaaliwo ezaffe ez'Ebulemezi ziri zikansangwawo zaali za ttaka naye nga emmotoka edduka ng'eddukira ku koolansi naye olwaleero bw'okwata oluguudo oluva olukyamira Kalule oyitira mu mugundi omwogenda ogw'Ennakaseke ku Kibaati oyinza okuvugirawo essaawa 3 Kalule ogenda ogw'Ewallet ogw'Ebbowa ogenda n'okuva newo obulenzi wali nawe mbadde njija ssebo mbadde nzija bakijulula otyo ojje ddala z'enguudo ze batwagaliza batugamba nti Luweero ekuze nyolaba ndi manyiyo omanyiyo bulungi ssebo kakati kituufu babyogera naye nze kyenjagala nsaba abatukulembera baleme kusiiga kazigo ennyo ekibi tukyogere nti kiki kibi ekirungi tukyogere kiki kirungi tambuze eggwanga lyaffe era lumu naatera okukola buwodiyo waffe netuweereza ne bagamba nti saagala muntu alowooleza mu nsi yaffe kuddamu lutalo njagala tulowooze ku ebyo ebikoleddwa byebongeddeko tubyongereko buki bwongezi so si kusaanyawo tubitukoze eki tulikoma ddi n'olwekyo ebizibu bye twasanga ffe abalwanyi eyo ngikomezaawo ensonga yaki ey'okumbuuza gy'ombuuzizza nti batugamba abasirikale baabateerawo woofiisi y'abalizaavu woofiisi y'abalizaavu ffe tugamba nti ebulamu ebirungo kakube kuziika kwennyini veterandi tetumanyi waayimiridde tumuziika tutya twagala ssente za salira ti veterandi banaabanga atufuddeko UPDF ejja kukwatanga ssente bwe ziti nti kabaka nti bwanaabanga nti ali kudalya ali private talina lanka tunaagendanga kutwala amabugo g'akakadde kamu n'ekitundu nti anaabanga bw'ati tumanye kubanga kati olwaliro byewuunyisa mukulu Kisubi ti ogenda okuwulira kati juzi twagenda Fandikingo bwe yafa bakwatayo $2,000,000 oba mu 5 oba 2 ne bamuwerekera ali 2 ne bamuwerekera juzi bwe tugenza okufiirwa Lieutenant Colonel omulala kabadde kakadde kamu n'ekitundu waliwo meeje yafaawo oba meeje oba Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel ye kojja kati kiba kitegeeza nti singa tusangibwa president yakyadde veterandi n'afa oyo ayinza obutaziikibwa gavumenti eyinza obutakwatayo kaki kasente na president bwagenda gavumenti esigalawo esigalawo anti kakati kikuwa ekyokulabirako nti wano wakwekwatakwata obutaswaza kitongole awamu kwekwatakwata otyo naye twagala bateekewo essente otyo ti veterandi bw'anaabanga ali ku ddala bwe riti tunaamuziikanga n'amabugo bwe gati ono ali ku ddala bwe riti tunaamuziikanga n'amabugo ki bwe gati nga gamanyiddwa mu tteeka pulezidenti ne bw'aba taliiwo zo ssente zikola ki zibaawo emikolo ne gikola ki ne gitambula ekyo tukisaba ekyo kye tusaba ffe abaalwana ekyo kiddamu baleme tugamba mbu tugende mu Paris modo tujja genda kubanga eyo projekiti ya gavumenti y'Abannayuganda ffenna kwa ujumula eyo mmere ya lumbe n'ataaka abakola ki ate gwe toli Munnayuganda anti ngambye eyo mmere ya lumbe n'ataaka abakola ki alya
kakati twagenda mu nsiko ne tulwana nga tuli baana bato ne tubeera baleekaazi ne tukettanga abalabe tetwakoma ku ekyo n'emmundu ne tugikuba tetwakoma ku ekyo bakadde baffe basengaffe bonna ab'enganda zaffe ne bafiira mu lutalo. So n'olwekyo tusaba gavumenti naffe tuwe ku kasente ng'ebwekwata abaleero nga bawummula nebawa ku bukadde 7 ku bukadde 5 6 naffe batuweeyo akasente batujuge batuwe akasente bukadde nga 3 ku 2 buli muntu agenda anoonya akapoloti oba akataka azimbeko akayumba. Ekintu kino eky'abaana abaweebwa ssente ndowooza tteeka pyali eryajja oba nongoosereza era ebiseera ebisinga batugamba etteeka teridda mabega so berisangawo bebaganyolwa weyayitawo oba ogenda kwetetenkanya so etteeka simanyi oba basobola okulikyusa ne bagamba nti n'abaawumula edda nga baawumula bulungi akasente kabaweebwawo simanyi. Mukulu Kisubi bino ebintu bye twogera abamu kyobola nti tufuna abatugoberera bangi n'abatuwuliriza n'abatulaba era tubeebaza nnyo mwebalize ddala okutuwagira naye kino mwami Kisubi bino bye tulwanako biyamba n'abakyali mu service abali ku ddala okuva ku Kano okukka wansi yukira okuva ku brigadier okudda waggulu awo bakwata ku president mu ngalo. Omuntu akutte president mu ngalo tayinza kusigala nga gwe atamukutteeko. Eryo nalyo teeka. Hasi teeka. Embadde siti. Kakati. Nti kopolo president nga asiimye tamukwatamu. Sebo liringa teeka mbuuza lwaki sebo w'ekitiibwa. Okuva ku Kano babasibulira bombo. Biseera ebisinga. Naye kuva ku brigadier okudda waggulu bayinza obasibulira mu State House. Uganda we yatuuka kisawo kyataliiwo kijjula ki mayinja. President ne baba akutta obukadde katugeze 2 timugende mupeere bakkana abagenda okuwumulira ebbombo bayinza obutabufuna. Bayinza ozisomola. President olwaleero system gyayina emumenya ekyo kankyogere ku kamera. President ogenda omuwulira nawe atasaanidde genda musajja twagenda. PDM omuwulidde. Buli wamu agenda. Bamubbye buli wamu. Buli muntu yenna anoonya kwakkula dduka akole ki agende. Ne bw'oba otunudde nnyo Mukulu Kisubi ensonga y'abaveterani abaazirwanako abaali abayeekera Katonda nalusaasira ne tufuuka abanunuzi ne tuva mu banunuzi ne tufuuka abalwanyi nga mukama waffe pulezidenti ye Ssaabalwanyi twali badde tukaaba. So omusaba ki ekirala? Ekyakye musaba nga pulezidenti w'eggwanga ekyekuusa ne kusoomoozebwa kumuyitamu kwe tuyitamu ekyokuziika amaziika gaffe ng'ogeddeko n'ekyokutuwayo akasente ng'abaalwana nakyo nkyogeddeko. Kyemusaba kino kimusaba nga Munnayuganda nga nze nga Munnayuganda ateekewo system oba eneeva mu baveterandi oba eneevaawa ekke wansi ensomese eddembe ly'obuntu. Ate ekyo kyaki? Lwaki kireese ekintu ekyo? Abantu baffe toyinza kuŋŋamba olwaleero ng'oli siwalampa buwalampye ssebo sino siwalampye muntu n'oyogera mu kamera ng'ekulaba n'ogamba abantu mukoleze emiti gyammwe tugenda bagoba ku miti gyammwe
waliwo omukulu omu yayogedde tagala bagoba ku miti gya mu gino gye banuuzi egino Kataaba tuba tusiga nsigo mbi mu ggwanga so twabeeranga mu nsiko nga tuli mu nsiko omulango gwe twajjirako gwa kusomesa ffenna tubeere kusomesa abantu tutambulire nga tutambula obutamenya maki mateeka bw'olagira okunywa ani alagidde nja kakulagako wano nkalina ku ssimu gw'olagira okunywa so yagambye bannayuganda banywe ebintu byabwe bannageto afande Damulira yayogedde ya kakati tetugaana tetabagaana kunywa bintu byabwe otyo kati ekintu ekyo bannange newankubadde olina kyoyagala kubanga twali mu nsiko nga tuleeta gavumenti eyo si yenkola yange nze enkola eyange gye bansomesa nga ndi mu nsiko gye nkyatambulirako nze sirimba mukazi singa nina abaana bangi saagala nkusuubize nti nja kugulira emmotoka nga nange ntambuza bigere saagala nkugambe nti nsula muyengo nsange nga nsula mu kasiisira kankubuulire obunafu bwange bwe buli bw'oba onjagala okole ki bw'oba tonjagala okole ki nze nsanyukira nnyo omusajja omukulembeze wa North Korea teyeekweka yabagambye temugeza ne muserebulatinga Ssekukkulu okujjako nga sibagana kuserebulatinga mpozi nga muserebulatingira jjajja wange awo mbakkiriza yeki kyatayagala batakola ki takyagala otyo yabagambye ki n'agamba anakigeza n'aserebulatinga olwa Ssekukkulu agenze kalabba oba omusiba amayisa oba okugenda alime kiraba naye toyinza ng'oli mukulembeze n'ovaamu eddoboozi eryo si ddungi tuddeyo ku nnono newankubadde ebintu weebiri babikozesa naye ate tetubikola ki tetubiwa nnyo waazi ekyo bannaye tusiga ensigo egenda tufuukire kiki ekizibu gye bujja n'omwana omuto alabe ku TV tibakkiriza abantu abo babeere mu mbeera efaanana bwetyo tekiba kirungi kubanga abaana baffe balaba TV simu zino bazibikkula ekyo kibi era nga bwolaba nti juzi baavaayo ne bagamba abayimbi buli ayimba ng'akola ki ng'ayogera ebisitaze eggwanga ne bannayuganda kitegeeza tutwaliramu n'abaana abato ebyo tebyetagisa mu ggwanga ekyo mbasaba nti pulezidenti ateekewo ttiimu esomese abantu tubeere nga tutambulira mu buntu bulamu n'obutamenya mateeka mu nsiko eno kiki kyoyinza okwogerako kyotasobola kwerabira mu nsiko eyo kyenyinza okwogerako mukulu kisubi bingi tuweeyo nga 2 oba 3 sebo ngenda kusookera ekikangabwa era ekyo sigenda kyerabira kikangabwa kye batta omukazi nga bamaze omukozesa ng'ali lubuto nga bakaaya n'abalaba omwana era lwaki bwe mba njogera mbesinga ku bintu ebyo naye mbagamba tutwagala tudde tulabe biri Commander ne Chief President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bye walwana ng'oleeta emirembe ate bannaffe abaatojoyininga bo balabanga bajja okukola bizinesi bo ne balaba ekinaaleeta obuzibu tebakubuulira so tutwala tuddemu tulabe ebintu ebifaanana bitu nga bannayuganda bayiwa omusaayi mu bintu ebitalimu maki makulu bino mukulu kisubi tubyogera wano bakulembeze bangi mu balabi bagudde Gaddafi yagwa Amerika yaleta emizinga France neleta ennyonyi Gaddafi n'agwa nga bagamba obukulembeze bwali buki bwali bubi naye olwaliro Libya yali eyamba olukalu lwa Afirika olwaliro tuyamba nyambe eyinza obutaddamu kusituka
So bwe tuba tubale ebyo ebisoboka ebitasoboka tubikole ki tubireke bannayuganda. Bino obukulembeze abali mu bukulembeze kyambalo n'obugagga ki kyambalo. Obugagga buggwaawo n'obukulembeze bukola ki naye ate obuntu bulamu n'obumu buyinza obutakola ki butaggwaawo. Tutambule nga tuli bantu balamu nga tituli n'obumu. Ekyo kyekisoose nkimaze. Ekyokubiri ekyansomooza mu nsiko Mukulu Kisubi naye kyeneebuuza Mukulu Kisubi twanywanga amazzi olumu n'osanga ente we yalinnye ekigere oba envubu kazaabanga nvubu n'erinnyawo ekigere bweti osanga weeregamyewo otuzzi n'onywa. Olumu twanywa amazzi eza gaali gafiiramu nte naye ogenda okukola bwoti ng'olaba envunyumu eziri mu mazzi twewuunya nnyo envunyu ate zazze zitya mu mazzi tumaze okunywa ne batukuba emiggo naye Katonda tusa tetwalwala. N'ekirala endwadde gye nalaba Mukulu Kisubi gyotwegombangako kulwala era kati neekwata omuntu bamuyita siriimu bwe bulwadde bwe bayita obuwere. Mukulu Kisubi osobola okwetakula bw'otawulira ne bukojja nga bwabukutte bulungi wansi eno busobola okukutukako. Ebyo byonna bijja mbeera ya lutalo. Era eggwanga lino okyali muvubuka naye bw'obanga osanze abavubuka kyo nkimanyi mu ggwanga lyaffe Uganda ebitusomooza bingi ate tewali atuukiridde. Oyinza okuba n'omukyala awaka mu mwezi olemwa n'omugulya opale obw'omunda obusatu kati n'olwekyo ebitusomooza ebimu bwe biri naye tubeere nga tulaba ekisobola okubaawo kubanga ensi eno Uganda tegenda kuvaawo yennyaffe ki Uganda ate tuli bannayuganda tulina gye tulaga okujjako oyo asuubira nti asobola okudduka n'azimba mu bbanga n'abeera eyo yeeyise nga bw'akola ki bw'ayagala naye bw'oba osuubidde nti oli wansi wano ku ttaka. Ensi yaffe yennyaffe Uganda ate tuli bannayuganda tugiwe ekitiibwa. Bandikirira akanamba kakesimu. Ennamba eyange eri 07 81 85 44 36. Eyo yeri ku mutimbagano. Eya Airtel eri 07 01 0 57 6 sembyayo 9. Bannayuganda mwenna mbaagala nnyo abatuwuliriza. Mwebale kutugoberera ate mwebale kufaayo abali eweru w'eggwanga ne munda w'eggwanga. Mukulu Kisubi Katonda akuwe ky'osinga okwagala ne bakamaawo bonna abakutwala okuba nti otutumbudde nze nganze ndi musanyufu ensi mmanyi ate ekyeyongera okukola ki okumanyika tuleme kulowooza nti okufunamu kwe kufuna ensimbi n'eddoboozi ly'okutunda mu bantu kirungi abantu ne bakumanya n'ebyafaayo byo otazaawa oba ebyafaayo byaffe. Katonda abampeera omukisa musibe bulungi kulwa Katonda n'ensi yange Katonda abampeera omukisa.
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.